ogambye edda sex was very 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 valuable kati nzizo musajja gamba sobola musanga anywhere ninamu sigenda kwewanika nenda mwe mtwalo jangana bwonfunirayo omuwala ngali mbuzi ngaweza emyaka 21 nalina embuzi ngali virgin at 21 years. At 21? Yes, find me. Mulete. Amulete mu camera. I have 400k. Bane guys, tukole settings otogera otya. Gwe mulete. Tugere tumukebe. We can test. Okay. If she's virgin at 21 years old. So if you're 21 years ngoli eyo. Ngoli virgin. 400k. Shower aina emitwala na 400,000. 400,000. Tusoka kuprovinga. Yes. No funa sente emitwala. Emitwala na mu cash. If she's ready to come in camera. Ababa ibaba je bali ku 100% kulika kitundu echi. Ekitundu eki kati atenze nali mmanyi nti abono nefu bali Kampala abawala bw'omu kyalo bono nefu Allah birebe bagamba muno mugenda mu kyalo jayo omukyala kunsiko ku midumu mu kiyungu mu kiralo abaana b'omu kyalo nagendako eyo obayitayo bukwiri bukwiri oyita ekyankwanzi kiboga eyo ntwetwe nodde eyo bukwiri nasanga abaana emyaka 12 13 nga bonna tebalina mbuzi 13 years 15 ate nga alabika ng'owa 19 omubuuza how old are you ngakulaga am 13 nenga omwana museegu nga talina kyatamanyi okwatibwa kisanga gwe n'ogamba gamba nedda okitegedde ng'ali mu kyalo ddako ebusoga kati ate abo ebusoga myaka 8 no, you're going to see the reactions from the people. Emyaka 8 eyebusoga otaba na mbuzi balanga bononesa kati guno omulembe mufunyo ekisagedde nange nageza ku playing hard to get bwe mutachadda namugamba mpamu ko ku time ngadduka anti time bale bagamba nchetegereza guno omulembe guli busy mukwana mwe program zeni n'olunaku kati atenzire kugwembo atembo dorini gibisa Baba miezi 3 nawe itsokere. Ja chinga netegereza. Lelo woza ali kumanya shawa yani shawa akola bichi. Ani ali mbulambwa shawa. Shawa nandaga mutachano. Ya shawa nanda bambu tatandiko. Shawa nandaga tachano. Ina. Kale kankugambe yo kana. Kuba basajja bagenda kunyingira. Omukazi toddangao ne wewa namba hard to get. Men beat around women's mind according to their status. Nengeri jebazemu. So when I play hard to get you pull away the webs. I play hard to get also the same trick. For example, sobola kwa no mwana osokwa no mwala. No mani kati dowi ina hizo obutabira mangu wakola ki? Wakufuna. Nokozesa emirimu ate nungi ne 13 no twandike kale banage hi lovelies, welcome to my YouTube channel Dorina Sasira eranga bambi, thank you for liking, sharing, commenting, subscribing bena tusima samuna in comment section nagenda okulabanga lumu mutekawo shower nenga wa shower yani naye kanuma ako kanuma era enkola yire bigambo bino kati kolenze goboloza buli makumanyi se ekyo nkoze okoze erinya ndikoze nakoze abaserebu kimale eyo but for sure no okoze erinya ndikoze cause ebintu ndikoze stop thinking to buli mabakumanyi it's okay kiribabo ekiti kati omugagga waawo wezija nangamba tamanyi so akukiriza amanyi lwaki bana basajja babira busy tebaba na budde bwa bino simanyi YouTube simanyi demo comedy bichi bichashagera ne Doreen oli mu mawulire kati obanga ndafuya nana desogenda kuwa kantu bada kankube mbasi kunafuya the thing is ubonda ganti jongede nkole thank you back motivating work harder tukumanye nase when na be face you for real when na be face ngaba mumanyi top 10 comedians mu Uganda Sami and Shawa you know no ne kutegerera wonze nani kujukira mu Gomesi kati ngenda kujja mu Gomesi kati twavayo mu Gomesi twavayo because instead of saying for you to call a comedy we try to be omuzungu achita versatile
versatile nti otwatandika career yaffe twakolanga mama Jona tata Jona era yatupushinga abantu tulaba nga tuyambisa omutimbagano gwa TikTok. But our intention of our goal yaffe yali not to call TikTok videos. Our goal was to be big stand-up comedians in Uganda. Naye before kugenda ku stage za comedy store ne walayo na they could not see us. So TikTok helped us ntukola content byaffe ne bitambula so ne batulaba. Kati ziri baga tutambuza zino audition za comedy store Salvador biti nga they know that we are funny. So TikTok helped us. Kwa TikTok kulika abantu abenjawulo. I don't count myself a TikToker because I'm not. I'm a comedian. Yeah. Of course. Shami knows who he is. No, I'm a comedian because from the very start my goal was not to be a TikToker. It was to be a comedian. Tolinda ako mu mpaka za TikTok kombo banta demo best TikTok of the year simanyi bichi era nebe bantekamu sisa big sax ndikalinke mu bantu bangenti mu nonde era saagala. Because you're not a TikToker, you're a comedian. So, kati we use TikTok, kati TikTok government chisinzira kyogikoleddeko otaddeko buseegu otaddeko kunamye wochotaddeko kyakola ki kyogera na kyebakumanyira so fetwagikozesa abantu ne batutegeera ne batupushinga paka comedy store. Comedy store tebakolerayo munange content golaba oyo ku TikTok togenda kwambala gomesi weube ku stage oddoke okubeera ne you stand up dress well do content. So sami andisha batuliba stand up comedians but we are tutambula n'omulembe TikTok yeriko buno obudde Sibuli muntu nti ajja ku comedy store. Comedy ali expensive. Very. Comedy store ya ordinary ya mitwale 2 n'ekitundu. Ordinary eri kololo kitegeza obango baddo vira nansana ojja kwetaga omutwalo gukote n'omutwalo gukuzaayo eje ina kitundu. Toko ino okulya n'okunywa. Chips plain za mitwale 2. Bwoboze n'omwagala omulidde mitwale ina n'okunywa soda watano. Kitegeza omuntu ali mu ordinary ayina spending external emitwalo 10. So comedy siwa laisi. So not every person comes to comedy store and comedy platforms zitukola ki. Kati wosigaza TikTok yeyo no gamba we kola yuka video eri neno nembatera yuko nesigalanga nonya fan base. Dore nyadeta manyi na yena akola ki. Kano myemu mukwano. Kale bansanyiwe. Kati no era oli wajja YouTube wanko bide sim. Ngamba anti ashawa obasami na bamute batwawula. Most of the people think I'm Sammy, but I'm Shawa. You're Shawa. I don't know why. Chitinga Maulana and Rain. Abantu balowooza nti ani Rain ani Maulana. Tebabaawula. Chitinga ne bano Katilia nkando like bitutawanya. But kati ffe twasalawo bw'opita Sammy. I say when alabye face yo ne mugamba mujjukidde. Olinga kubangu badde tomanyi. Kila mu Gomesi no nakula but I think and I didn't mind about the name. Yeah, just so, right now I kwenzo kwa. Kati echa content. Mbali kama eche twavaayo but we have different types of people and different types of comedy. Waliyo omuntu ng'ojja kola bino bya stand up nga tabinyumirwa. Nga tabyagala. Ebyo bina klasi y'abantu baabyo. Nwaba olinga yayagala oyambala eggomesi odduka emisinde tukola Museveni and Bobi Wine. Olinga akwagaliramu ekyo nga tebozanya bino ayinza obutanyumirwa nnyo nga wali. Kati okusigala nga akatale okalina. Tapinga buli wamu. Nage chukala katola olaba kachuvara ngende ku YouTube ntude nawe. Zanandi batenti la. Business yakanto sinyango. Chicken Ozarati. Abantu abambatandika myezi mukaga ne bavaamu. Ne bakata. Bita wanyo inokuwa obudde ate katika ku YouTube eyinza okwegezaamu. Waliwo gundi. Show ega no tambula. Baniga video nega no tambula. No gamba shawa ya ina masanyalazi kamulete nofuna views bisatu. Neko mao no gamba ate ku TikTok ngakoze bulungi zambibanyi nawe. Naye kakati ze kasuku yangaba. Gwetekayo kasta YouTube yo oba video efuna 1K. Yeah. Ku YouTube obokoze. Obokoze kati. TikTok yangu ofuna views. Yeah, YouTube eraze ofuna 1K. I don't mind. By the YouTube obokoze nza my social media handle. I run a lot of social media platforms Kati manyi platforms ezenjawulo kyezisobola okukola. YouTube nadala bano waffe Uganda okufuna 10K. 1K. Jukira social media eribweti. TikTok algorithm yayo olaka video even for 30 seconds bajibalanga view. Yeah, ibada view. Na YouTube no kula video. Mokwano ne tukasa mwe watch hour badisa watch hour. Tukasa nogaba batanko bala. Kati ate watch ne ku data usage. Wane wafe Uganda
bantu batono abalaba YouTube kubanga biwanvu era abaana abali ku kyeyo bakadama mu bakwate bulungi balaba video zammwe bebo tuyamba tubamanya abo so ababagira bataka ku TikTok be balaba bu clips so tubitegeera era kambi buli ali ku YouTube mwe kitiibwa nga aliko singa sabadde bwa kujanza do nsagala kulimba naye ngolaba nakumanyidde not that nakade nasone ngamba tamanyishawa nangoza selebu owomusambwa bampeza ka video yako nengamba nedda bambi toyogera wane byomusambwa ddala ogutya ebisambo olwakotya n'omusambwa ebintu bibiri lwakinakkiriza one bambi nze sikumanyire kabanga kanene aiva mbadde nkola ku mainstream obadde ondaba nako I've been watching on mainstream nze mbadde nkola star you are a star in making no you are a star kati okupati mbadde nkulaba era winagambye send me a link of your videos nompereza ningamba osagira kati ngenda okulaba nga ate you are the person I know ebisooka oli mukyala mulungi nze ku mukyala owakalayo nfiirawo abakyala bali Allahu Akbar chocolate and black but bagala beeru right now wano wendi to mention sawa tasiriwala no nkugamba mazima I love women of your style mwa muntu myere simanyi oba muzza sawa mune tosiriwala Doreen ebyo ngebe kalango bitadde mabali nzama binagala oyagala nnyo abakyala I love chocolate color dark skin chocolate black sugar style no colors mfa they are sweet abamanyi ebisambi ebyeru ku mifiira bro nze naliba ndeko n'omukyala wakalayo nali nfiiridde mu buliri abakyala abakalayo baba bawooma naturally abakyala gye bakoma okwerunga ne beekuba ebiyiso maybe ng'omukyala ali organically brown nga mweru naye bano abakyala boolaba abayerusa they lose ebiringo bibagwamu mu mibiri n'omutuukamu munda eri nga juice temuli seriously because I've tested all of them ngekizigo yes watestinga abebizigo mbamanyi abali kunacho mbamanyi I've tested all of them no tukanga juice temuli but people of your color baba ne cream tuchita cream de la creme otuka ku mukyala nga ina kasupu juice zo mukazi yankabya kamaziga the sweetness mulimu nga nenkaba no in the process in the field nenkaba nga tuli mkisawe nenkaba maziga nambuzo kabira kini mugamba nfa tula nkomere ngeri mugundi no tukitsai spices zona kakamula kitowuliranga kati ate ekirala ekinzita kulabye oyine bina walira bitiwa mbadde ngambira mu video zo neshawa wansala aisha wansala ebina limsabubiye ebina eryo ndimanyika ebintu ebiringa bisatu meso lyagalako nti wetuba mu kazannyo mu field tosobola kufuuyibwa mpewo omukazi obina tafuuya mpewo ana kakazi akati noba webasenako kati gwe abakanoonya kati empewo nyangu okuspasinga obbayinga n'omukazi ow'omubiri gwe like you bwakukwatamuko bwati bika nange ndi mutini kati mba nfuuse nga kabebi kigira ebbeere so dolina buli kyolina ku gwe kyenkuba so wakkiriza bintu bibiri my skin color and the bina kati bwe ndikoga ebina nendijjako oba hiipa ogeragera okujja ku channel tokikola sagala nsyawe ekyamazima nze kanyanko obulire mu Uganda wabayo omusajja asinga okwagala amabina okusinga nze taliiyo amukazi okwayagala amabina gaagala asibaago nze n'okugwa mu bizibu byenguddemu kati mabina ebya ddala amabina gampisa bubi baisaba bantu tukola olugambo munno wamuli message kundaze lwaki mukikola nnyo basajja lwaki mutumanyinga bwe mutyo ate tutya lwaki mulira abantu ku bbanja lwaki tungamba amazima ekituufu kiri bwe kiti siinamu ssente naye mpola oba siinamu ssente naye njagala twesanyuse aleka kankubuuze sekulimba kankubuuze andi kiri bwe kiti bwe ngenda tukizwalina tuli kuyaya nenzija nendya nenywa nga sisasudde nengamba bosi waawo awo pay later baba nkubira essimu nga bamanja bangamba shawa
twagala sente zaffe ez'ebyokulya okategedde that is understandable bw'ojja n'onguza olugoye nesikusasula bw'oba onkubira essimu omumanja sente ze ezaki ez'olugoye kati omuntu bwanzijamu nessimu bw'aba mumanja atya sente zaki ezaki kankubuuze in the process nga tuli mu field onyumirwa tonyumirwa fenna then ate ekirala ekisinga okunnuma lwaki nze nakikoze bwento omusajja nga bwogirabye bwe mba nga nkujja ku street tulamuza tulamuza nekugamba how much nongamba 200k 100k 300k 500k oba 50k beeyo newenkusanze nenkugamba I can afford this we bargain nompa oba nogaana bwe mba sikufuniddemu eyo concept nga nkukwanye oba netwesanga somewhere nekitukwata netuvaawo fenna nga sikujja ku kkubo nina kukuba kasiimu akukaba kasiimu era obudde bwe tugamba nakyabaita dividends business ekola magoba you share the dividends nti twabadde mu kazannyo n'onyumirwa nenyumirwa in fact nze nabonyebonyena nnyo okolaki nensimba ebigere nensimba omugongo okategedde byonna nembikola kati awo nkuwa kasiimu okusinziira ku kyenakoze eki gwe kina muwadde ebiri anti waliwo ensonga kati singa abadde ngaoli omwana nenkunyumiriza oli samwa mitwalo ebiri waliwo ensonga kyesegeza byaganye okitegedde tibyabadde bikumuufu kati after ebyo nga biwedde nange wemba nkuwa okuwa okusinziira ekitegedde nesinga nkola kati ekyanadolo nenga gwedde buno obudde nongamba nti nkugjeemu wallahi sakuwa sente zikawansi wa mitwalo 10 kati kitegeeza mitwalo 2 n'obalamu ne byewamuwadde eri nga n'alya n'olaba wamugulidde yanywedde transport oyo okuvuga mu motoka yo okategedde kati bwamaze byewamaze n'ogamba naye talina waati ndoza n'emitwalo 2 wamuwadde just kumwejjako okukoma ekitibwa kyange aleme kwogererayo aleme kunjogerera naye bambi kimulumye okumanya kimulumye man okalagafe nombe emitwalo ebiri bambi nempwiranga kyamulumye angatawe ngambira abakyala naye kiruma nno nange bwendaba emesage yo ndaba nga biruma nno feelings of pain I know but ngamba nnyo abakyala ebisete bisinga okola service waliwo ensonga lwaki bwogenda tuli kuyaya amazzi g'okuyaya ga sente meka bwogenda ku kevina osanga 10 nzo osanga 10 bwogenda ku serena osaga amazzi ga sente tano n'omutwalo bayinza okukugamba naye nga amazzi gegamu semboto oza ki ekigawula I think Chifo, right? Chifo. Nesitasi y'abantu bagendayo, definitely. What else? Then those are Chifo. Branding Chifo. Yeah, bakulu nti amazzi goonywedde wali ganjawulo ate munnange ogenda n'ogagula wali olwe mutwalo n'oganywa ng'oli oke kati singa ogenda gy'ogenze oba kendini oba mukafunda oyomba wali agafe ga 10 kati kiba kirina okuddayo erimu abakyala kisinza ne lukusizo ife abasajja kati kankusese ife abasajja ate ekyenjawo kituleko kiti kimu fe tukolera nsawo I may look shabe ndi shabe sambadde bikoze bityalirere seblingize naye nga ensawo yange eri good kitegeeza nina okusasulira ekintu ekiri waffe omusajja sente ye agigaba okusinziira ku kyafunye so kitegeeza bw'oteewa service okitegedde tojja kufuna value kati ngobudde ne ku service there is even what you call branding kati waliwo ffe tubeera mu bifo ebisanyukirwamu dorine oyinza okukubira omuwala essimu nomugamba let's have an appointment atiyaya saawa 8 okitegedde nakusookawo maybe later say n'omusanga nga atumiza ebyokulya n'ebyokunywa on her bill okitegedde nze ndigamba nyo abaana ab'obuwala beetege nedda kitakinsanyusa wabula brand
okay ye brand is bulungi than me again I want to nentuula ne ba waitress ne bajena wangamba yagachi nanga nagwe ninda ne nkulindo jende okay order okategede katabala abali class akolabo atagenda ku kifo sina bali class but abagezi aja kuja kuyayanga waneno atumye goat ribs mutwalo nge3 babanywa kashisha katumye n'amazi oba ne kabyoba everything what babirete otukenga ali mukulya uyagala okuyita waitress omugamba I'm clearing how much is the bill agambe no I've catered for that one nawe shawo soka n'ogamba waitress wakulaga bill ya mitwalo 10 nganajisasudde ng'omuwala agisasudde otandika ogamba ono mukozi ntya okategedde nawe notya nomanya nti no ofuna fear class joliko omanya nti ono gwentuuseeko oshagedde kitegeeza bona agenda n'oyo omwana bw'obanga in case ne wote wamalayo bulungi otandika okunoonya hotel otandika okunoonya zi 4 points like ngolaba class okategedde we mutuukawo ne malayo emaze byonna ne ka payment kakyukamu nomanya okategedde tweyanziza sebo namukwanjulidde right omumanyi ono mukama wange taata sure fatuli fine manyi tuliko wano very okay ndozo kacho kirabye mugagga yenna nyine kifo ya nayo laba okategedde kati n'omuwala byino kola gwe branding weteke mu sente sisageza ogusooka fa abawala abajja okumita ba boyfriends ba transport kuba ajukira nze nkubera nokubera nongamba sina transport sasa chibatanenga off kati atenze sinika mukazi transport la abadan nena wishawa la abadan sasa nika mukazi transport ne waba wanko myezi chensobolo okolera omwolo omunaku asembayo nga njagadde omulaba nankubira essimu yes chensobolo okolera omwolo omunaku asembayo nga njagadde nga ndi ku kasenge nankubira essimu nga njagala mulaba mugamba linnya boda nzijenji sasu ejje wendi nzisasule cause kiba kimaze okundaga nti ono muntu she is not worth my attention and time wajja ne mu transport yegwata damu kumukubira siddamu mukubira katenza akuba kati atoyo bwajja nga nze nsasulidde boda bwajja mukabira nani mwakisa ne muta siddamu mukubira atafa nekituluma nengamba muno wandide it all goes to branding umalo inoko ifako we branding umano wobolo gene okulaba omusajja gososo okulaba for the first time ngoli mubigo ebyosibawo they was that really mbere mungo yechi then you know kola research waliwo bufuwa ne Kampala bwogendamu nafa bamutubutya nga osanga yo mola beat mwetezi beat it's her class omanya ali worth your attention and time so segeza first date katugambe ne kugamba jango sange ku Serena for example Serena yes otyamu no gamba ha segeza no gwenina oba ojano simangolo abatya munange no bidala mu ate oyinza kugamba jango sange Serena ne ntukawo ne manya to level ya Serena yes really kisoboka bobya sanze ndia sibyosa bingi bizirwaga omuntu nti ekifo kyalimu si kyalimenti okubamu. Let me give an example. Tuli wano ku Yaya waliwo abagagga baliwo ogenda kulaba omusajja nga pakinzawo ML what ngajide mu short ne sando oyite shabwa omuntu gwo gusoso okujja wano agenda kunoonya engoye ezisinga okweza akabi yekuba ekikumba yawe abe mukokuba ekyowo yekuba ekivundo so gamanto ono gwe gusoso kujja wano. You can see somebody panicking in a place no manyanto ono wow football comedy store no manyanto ono lero gwe gusoso kujja no manyaka ono wawo era abantu abajja comedy store for the first time wajja agenda kuchika mu channel za Diamond yekuba ekifaananyi osobola okumanya. So it should not be that oyina kwambala bulungi nnyo oba oyina kugera mu kifo kya bay but bobo kigenze mu kibeere mu nawe nga which means oba oyina okukola research notandika okutambula kwa mbobo bufogumano wobwalanga oli wekka n'omanya amazzi gano ga sente mmeka bono bali abatya okategedde nzi nali sinatambulako nga simanyi nti bwoba oyina akambe ne fooko nti akambe kabeera ku right fooko ebeera ku left gwakolote wabikyusa nali anze ndi observant nnyo ate bwentuuka wantu nga simanyi observe ne ku menu jova mba njagala osoma ebintu by'omanyi nze bwentuuka mu kifo let me say I'm here at Yaya nentuukawo waitress najja mugamba give me a bottle of water nga bwokyetegereza nampa amazzi
Tisha zambu mpita wite simugambe mpasi maisha kwa mama. Kachino. Ojewe genzo nabo mpaba ina sento sabi into bingi. Give me a glass of water. Not even a bottle. Can you get me a glass of water? Ne vegetator nenda ba menu nenda ba baliya bakola batya segede ne some embeera ya ndo kuddo mulundi ogwokubiri ogwo kusatanga ndi wa kifeecho kachabana bubuwala olina okuyiga okwetega otya mu nyambala mu ndabika wono omula gwita ku dating awunya Nita kumala kudeti najjanga wanenko zirimu ekyayero nitumala okwentuma okunywa ne mu transport nemugamba let's meet tomorrow I'm havanga na ira bidde mbadde ne appointment nga yo turned off ninga tesagala mulaga okategedde first impression matters kati kikuzayo kooli ile kifufu we nawe sikuzayo kooli goloza namusangawa sibanje wamusanga ne mama message ennumi okumanyemo ennumi nakiroza nako na kuwereza message nagamba nene taje yiritamu mukwano ne wobo yagadde omulenzo otya teweeyiwaayo nnyo yakwekubako nnyo alinga nawo maluga okay onabaza kale kozo manya nti kati kino kyange oli mbeera okategedde kitegedde kubanga akulaze nti too cheap I'm available okategedde kwani we yandibadde wa how much bamanyi bali binagambya kumudala ne yandibadde wa how much taba excitement ndabye shower ndabye chameleon ndabye ani ndabye celebwa omala wa how much nga wa business ne mutukira kubuuza tukoze tutya before even touching hamuveno nga akola ganti ali okay olutuka nagamba dear stop how much mama in the middle of the action before even touching her okategedde nagamba how much no manya nti kati ngeze ku commando ne mubageininga omuwa ekebe cha bei malaya takuba kisi aloka video ke banda se shower njaka kulaga ko muko bantu yali doni namulaba nakalabye na tiyendekera kisina jinega teri malaya takuba kisi ekyo cha bei akanda zine nka deleting amangu nenga abanake right takuba kisi aba ku business you come I serve you go ne mama ne biji yajukoledde ku kondomu waggulu wamulabye netu nonyeza fame era siridda bulai neze ndayira banabiga tebayira bakatambi kange I don't do that ne by the way how stupid can you be siga nyineze njabavuma you be stupid no kwata akatambi I know kaleka musimu nera okakwata for what nekirala abantu mbalabula bobango ine simu ngekadie nadala simu nga iPhone ojikoye delete everything before jogenda bino bemukola swap ebintu ebisigala mukati zenako mukwano gwange ine simu ye it was iPhone 13 Pro Max naga nakola swap bamuwa 16 na yongera yaka sente yaina munyujize nomukazi wewe kibikicho kanga abantu balina profile naye abantu bakola ebintu sinanya abantu kola videos because I'm talking about relationship but going crazy sometimes okwejukanya bichi because ebintu bizukusoma mukwano gwafa doing singoba ne bawo ne mutuketsera nga mwetamye micho kibaawo noga nokebeda ka video nolabo maga ebiri ebifisere ebyedda no mujjukira muko instincts zo zidamu nezikola ki libidalite yeddamu neekula sex libide yeddamu neekola ki neekomawo kati gwe mugaso gw'obutambo bagenda ku exchanging esimu gwe yajiguza bwana kuduka yajitwala bakola swap ne bamuwa 16 ate baji cleaning screen yali yatisere ne bajiza mu stock omulana ajigula yajigula ebintu ebisigala iko iCloud nabiraba ne mu bichi nabipostinga naye mukama ati abantu banonya views nabipostinga sako gali ndio nabipostinga oyina maliza nga aswadde nze shawe emba swapinga simu banga njitunda njikirininga buli kimu iCloud bijemu byonna ne bijamu bichi tosobola kwata gundi zange atiranga saa kola videos ayino bya kisiro bane ngolo kati obwe yagede ngali omwana bize wala mbukede yandaga ndoza one night stand zezo what is koze one night stand bano mutubanyiri nyade to nze one night stand mwakana mwekebeza just chikulinya bulinya kumachano wena kwatuchagala mulaba
mutamanyi buno bukiti bwebakebera kyo kibaawo okwekebeza kadi me personally nekebeza which is good oba imeyuza protective other ways naye wena signs zijja zikyatwononeddwa nnyo ebintu by'abazungu era nze nsaba nnyo singa Uganda esobola okuddayo mu nkola eri eya Buganda ey'edda nga n'omukazi ng'onaamwagala nga bakufunira mufunire if possible ani kati tulaba firimu ennaku zino nolaba firimu zinagamba before that nga sinabikola nga nange njagala nkigezese obeera mu firimu bali mu bbaala onaze mu bbaala ne bajja bavingamu kadansi ne beetunuulira bulamu okulaba ku bisenge ne nga kino nja kukikolako amukwata n'amugira ogategedde kati ffe twononeddwa nnyo ogw'omulembe ogategedde ate n'abaana ab'obuwala wano e Kampala tebakyayambala mpale lwaki we bagamba si bonna abawala tebambala mpale aye tebaliiko myaka dolini n'abakazi abakulu gowategeera otya abakulu b'embeera ane ze nkoze ntya ebintu ebi nkoze ntya siriimu nga ntya n'embuto zeseetegekedde kati ate abaana abato bo balina excitement ate nogamba nze bannange bafuna olabito lwa shawa kimala bannange abaana ab'obuwala nga omuntu akoze interview kyobalaba single mothers bangi ennaku zino nze ngamba nnyo abakazi lwaki ozayira omusajja atakusabye guno omulembe abantu batya obuvunanyizibwa lwa nsonga buli kimu kiri expensive omwana wa nasale school ali musomero litegerekeka asasula kakadde vani ya mitwalo 3 fizi wa mitwalo 7 kakadde omwana baby class middle class gwovuddeyo olwokuba olabye mu bushawa oba is a comedian oba wati ofunye excitement we baseko naye mbu nze ne wampola mutwala mukazi yangamba nze shawa nze ne wotandabirira I can look after my kids nonsense namugamba kisani naga wano namugamba kanze n'omuze no gwentera okukola abawala mugambira nze shawa sina buvunanyizibwa sirabirira neegaana embuto siwe kiri mu actual sense naye mbasaagala ofune that excitement I know koza abawala balina excitement abawala abato ambalaba atologira nga otuba ngadda mu kamera shawa yanzalamu nanzirukako netudda ku shawa shabalabirira omwana naye nga teyayagala nze mulimu n'omuwala natugenda tukola test tumala okola test yaliwo night stand nali mbaddeko naye for some time naye nga tukozesa condom nangamba shawa nze tebinyumira mga let's go for test nze bulamu bwange mbwagala kyekinkumi nga ndi mulamu ne tukumala okukola test nga mulamu nange ndi mulamu netutandika okunyumirwa kati bambi ng'omuwala nga laatuludde ebbanga ddeni awulira yandibadde anzaalira natandika okubiŋŋamba ebyo ne mugamba abula saagala wande tuba tuli mu kazanyo tuli mu kunyumirwa kati nga twasalawo tukole withdraw mba ŋŋenda okujjayo bwenti omwana yambaka omugongo we nagasiba olimba shawa ekyo ki my brother nakongere gye ntyamu nagasiba nemmira omusiba gwano we bati mukyenyi neyangasiba tegayiika nemugamba eno mission impossible tojja kunzaalamu nengasiba ate okumulumya olwamuvaamu nengata nayayana nga kwetega gagendemu nemugamba tojja mission impossible bannanga abaana b'obuwala tuzalira musajja atakusabye mbonemu ne kondomu bwalaba nga kondomu jimbwa ngajibaka bazirumu obutulo okitegedde bugajibaka nagenda mu kinabiro mukinajina tobola waleti y'abasingle mothers yeyongedde kayinza sako n'omwana ngamba shawa nze newotandabirira newotampa buyambi nsolabirira omwana wange nzalamu ebyabyogera era asobola bikola emyezi gisooka 3 omwana ali expensive ate banana excitement eno kati Doreen oli mu kitangaala oli mu kamera bw'oba n'ekibebi kyo oyinza okutwala TikTok account otambaza ku bigoye ebirungi n'okipostinga nakanwaji bw'alaba agamba nange it's my time to shine njagala mbengaani navaayo tamanyi Doreen ali ku TV ku media ali mu kantu business ya kantu aliza bayi nayo ka boutique ke ayagala akwegombe mbona yazaale shiba yazadde yaposti nze ekyana kye nange kanko banange nze saagala excitement live chobagamba live within your means nete bawulira ate n'abasajja tebagana ekyo mutebagala abaana twagala abaana Doreen njagala abaana naye njagala nzaale first of all mu mukazi si bano betulondalonda mu ebyanjawulo
waliyo abasajja abakwana ffe gye tulya onfuna bulungi nabawo n'abasajja abakwana gye tuwasa byanjawulo tulina abawala betusanga eno ogamba ono kandyemu agende katunyumirwemu nga mumutima guwakyadde mujja abasajja sex bamukolanga faani kuzi kyekintu sex mu bulamu bw'omusajja kyekintu ekimuwa joy era waliwo yaŋŋamba nti munaye ne boplayinga hard to get byebyo ŋŋamba nosimanya biki sex nsobola omusanga anywhere oyinza okuzanjagala sex naye sex nsobola omusanga anywhere nga nayagadde ne kati essaawa zino neŋŋamba sex aluzinze value bwatyo nga bwogambye edda sex was very 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 valuable naye nzizo omusajja agamba sobola omusanga anywhere ninamu sigenda kwewanika naye ninamu emitwalo gyange 4 bwonfunirayo omuwala ng'ali mbuzi ng'aweza emyaka 21 nalina embuzi ng'ali virgin at 21 years at 21 yes find me mulete omulete mu camera I have 400k bane guys tukole sente zino otegera otya gwe mulete tugere tumukebe we can test okay if she's virgin at 21 years old. So if you're 21 years, ngoli eyo. Ngoli virgin. 400k. Aina emitwala na 400,000. 400,000. Tusoka kuprovinga. Yes. No funa sentence emitwala. Emitwala na mukash. If she's ready to come in camera. Ababala ibaba je bali ku 100% kulika ekitundu echi. Ekitundu echi. Kati atenze nali mmanyi nti abono nefu bali Kampala. Abawala bo mu kyalo bono. Bono nefu. Allah. Birebe baga muno mugenda mutalo jayo omukyala na omwana bichi kunsiko komidumu mu kiyungu mu kiralo abana bo mukyala atembu tebabute byakondo mutoba nyimiza nagenda keyo obayitayo bukuyiri tebe bukuyiri oyite Kyankwanzi Kibogeyo Ntwetwe noddeyo bukuyiri nasanga abana emyaka 12 13 nga muna tebayina mbuzi 13 years 15 atenga alabika ngo 19 omubuza how old are you ngakulaga I'm 13 ningu mwana musegu nga tayina kyatamanyi okwate bakisanga gwe nogamba ngamba nedda oseged ngali mu kyalo dake busoga kati ataba busoga myaka 8 dina sawa now no you're going to see the reactions from the people emyaka 8 eyebusoga otaba nambuzi alanga bononesa kati guno omulembe mufunyo esagedde nange nageza ku playing hard to get bwe bwa mutachadda namugamba paamu ko kutayi mungadduka anti time bile bagamba nchetegereza guno omulembe guli busy mukwana mu program zeni na lunaku kati atenzire kugwembo atembo dorini gibisa Baba miezi 3 nawe ntokere. Ja chinga netegereza. Lelo woza ali manyiro shawa yani shawa akola bichi. Ani ali mbulambwa shawa. Shawa nandaga mutachano. Shawa nandaga bambu tatandiko. Shawa nandaga tachano. Na kale kankugambe yo kana. Kuba basajja bagenda kunyingira. Omukazi todanga one we number hard to get. Men beat around women's mind according to their status. Nengeri jebazemu. So when I play hard to get okolosha, you pull away the webs. I play hard to get also the same trick. For example, sobola kwa no mwana osokwa no mwala. No mani kati dowi ina hizo obutabira mangu wakola chi wakufuna. Enaku zinasajja bakola ne budget. Yes. Kale so kumujja ne ngamba. Dori ni nda status yo. Ovuga dori ovuga modoka chi. Benz. Ovuga Benz. Yep. Kale so madori ni ovuga Benz. Akola ku TV, akola akantu bamumanyi ne radio. Shares a status. Million 3 abamu nazo. She makes a living. Simobi. Ina maka sente mukoze ntya. Kati dori ni bobango nayangulwa omusajja. Omusajja ali mu status yo. Obo kusingako. Ambanya gala ngansinga mu. Nga kusingako. Simo status ya. Andi wa status yo so mumagala mukono godda. Okasologeza ako. Banje na kusingako. You know what I can do to get you? Kade manya nti dori nali hard to get. This is what men do or what we do. Nze so kuja ngamba nti okay dori ni alibati ne what ngamba kati kamkwatire milioni zange 10 nensteke bali ninga zino za dori ni ngakimanyi wezegwerawo oja kuba omaze kunzijamu men do budgets nowadays neze ne kugamba dori na obedawa ngamba mbela chanja how much is your rent I pay 1.5 ngamba I'm covering these 3 months for you. Usasula 1M
nezije nenkwata milioni meka nensasula emyezi emeka ndo intukirize tugaane twemekwefuula bakabi gayi wajja nakwata milioni 3 nasasula ogenda gamba ono gayi yandibaye muki bwoba ovuga Benz ngenda genda mu kampuni z'emmotoka babikola nnyo abasajja zije ngambe okay doing avuga Benz gambe honey that car because kati wali nawo ngambe emmotoka yo efunyemu obuzibu eri mu garage yakamala mwezi mulamba kati ngenda kola ntya bwamala okungamba ekyo ngenda kwata emmotoka mu bondi ngampya nenga si yange bazipangisa so gipangisa omwezi njawo kiraga abakazi nti tewefuula ng'omugezi kujokoma okwefuula omugezi gyakoma nayo okuzannyako nenga nefuna email negamba be driving this nga nze ndowooza yiyo okategedde noba rent musasude emyezi emeka 3 pangisiza mu kumala omwezi mulamba nga ngeyange bwenjirinde eyo mu garage nayo ngisasulidde bagikola katugeze mu kanjije ko milioni 3 kozi yakupangisa bayinza gamba nti lunaku mitwala ana oba netubala nemba oba milioni 5 ensasula sasude milioni 3 milioni 8 tumeetinga tulya mitwala 2 nga kuwa 10 ndikuwa doing oyagala gweka nyintu tuketsangula you going to lose that guy akatima ne ka softeninga ogenda kumpa byenkola ki byoyagala no boyina mu busente bwo butinitini wajja kubira simu kugambe doing I'm stuck somewhere you have something like 1M can you send me that money I'll see you tomorrow oizo gano zisendika no oizo gano zisendika ogenda zibuiriza kati bwozi yakante ka muzinesi ne motoka ye charge ne motoka yenze nchikola ki why oizo ganirawa tosobola at the end of the day eye motoka omwezi ogugwako nze nga kyenjagala kiweddeko aba company bannamanja sente ngenda bagamba emotoka bannange bajinzibako bakusanga woli nga bakubamu MP2 batwala motoka yaabwe I've seen those stunts and dramas yana niko kubira simu gato kwata simu yange hani motoka yaabwe sajja bade bamanja milioni 5 jibabo ngenda kujja tubimalirize na inachali wange ya inachali wange ya shaba staking kaka wala ka mobile money shaba staking utagedde bade ngena chikubuza ngo maze story andi njala kubikako yakashaba staking yakakwasaganya kwasaganya nchitegera ne shaba staking byebiche ani yalo lumwe bavu ko liko ebeliko shaba staking yakashaba staking atya akawala kali kaina mobile money akaina pewe kalina maido business obo nga kaina gondizo nazo no kali mu sente kaina worth of like 50 million ngamba this businesses nga kola forex trading banya forex bureau bamanyi baba inago bakolera oli kali kaki yali muwala nenga yiye that's nice yanga I know something like okusinzira na linda business 20 million nga 5 achosa dollars inachinga Umanyo obubera obusanga kuliko buli kimu kuliko sente nachali wange nga akawala akagale nga katabu kavuga mu motoka buli munga kakola ki akatya njalo kulaga kiri nti teri mukazi muzibu just omusajja akuleka bulesi butagala kukonera mu kaseera ke nakaddeke cause tulina abasajja ba mirundi ebiri mu nsi tulina abasajja ba go getters nze shawa wano wendi ku stress yange nkyagoba kirooto siina sente sobola playing that game mbuli nkwade milioni zange 10 zononere mu doing because I want sompio nja kuchiva kwa mukwano era wezi nakugamba doing nongamba shawa you not my class oba shawa I rest in peace ngenda ku makutano ngenda mu Mombasa nafuna abechiwa n'abatuyamba nagamba shawa oli comedy mwagala nnyo nzanyira bulungi gendera awo abo gye bali so when I come to you doing ngamba not tell me your processing ankola ki nga onta this is what the guy did omala liye fly hard to get nze tosobola kumfuna nze guy ngagenda bali omukosana in fact ngamusuza n'omusuza okumanya ali mumbera mbi bano bagayi bana bambala obulungi bamanyi ne bete omugwa mu nyumba nenga yekubye kiwowo echemitwala 3 this is what he did amanyengero kujja solo ku designinga yali manager ka business ka boss we kati nga boss aba ne sente this is what he did yakwata million kusendeza boss we najja ko mobile money yo mwalo yo namugamba ndi postingira ko million eno ko number yange omwana aji depositinga ko itizoka abantu basenika sente buli unaku techemu kola ki ngajiteka ko guy na agenda mu town na azijja ko the next day na akomao nazaka juka sentence bakutebako baso kutemako obo mutwalo ngo withdrawing a million baby besatu ezo nga azigumira ekyo yakikola kumala emyezi egi zenna ku kyendanga saving a million wabula sente za zisako na azijjayo
loss jagwamu yene yebide kitundu za withdraw charges wafuna omusala gwo gw'olunaku n'abuzaawo n'addamu n'akikola ku mobile y'omuwala. One day the girl yabuuza omulenzi oyo ye kennyini, sente zino z'osevinga buli lunaku ozijjawa? Omulenzi n'agamba omuwala, manyi kati emirimu gyange gye nkola si containers biki nsasula abakozi nange ne mbakuka nkola ki? So olunaku ososevinga miliyoni ng'emu babiri, kati sente zinkuwamba nsevinga saving wange. Omwana abale ennaku 9 z'amaze nga ateekako sente z'oku ssimu. Ennaku 3 miliyoni size miliyoni 3. Ennaku 9 size miliyoni 9. N'abala omuvubuka ndoza nga azitowanga miliyoni 5 mu budde obwo. Ebbanga ly'amaze nga asevinga. Omulenzi n'amanya kati ono atandise okukola ki? Kati yayeesa n'emboozi. Omwezi ogadako gainga kubira omulanga mugamba ddendi eno mu town nabyende mu kushifutinga naye sente nga zigiza. Oyinawo miliyoni 2 nsindikire. Mwala ngaweereza ngaziweereza. Omulenzi ngamugamba bambi bayisa 10 kitundu jja banzi koze eki nzikuwadde. I'm very sorry nebyo nkutte mujukira omuntu asaving miliyoni buli lunaku nawe bukimanya alina ki? Alina sente zawera saawa 10 omulenzi ng'amutinika miliyoni 2 kitundu namwongera nako. Namugamba I'm very sorry jukira oli muntu wa sente kati watu sente zo mbanzi kujjeeko nga teziriiwo kyemmanyi okoseddwa, but use that 2.5 and you cover up for that loss if in case nakusiddeko mu loss anywhere. Omwana agamba ekiki gaya saving miliyoni buli lunaku muku ankubidde muyambise miliyoni 2 mukunziriza nziriza miliyoni 2 kitundu nanyongera mwaka gaya akola ki? Omwana ng'atandika kwekwanira mulenzi. Yekwanira omulenzi. Omulenzi n'okugamba amusuza n'omumusuza. Ng'omulenzi agamba kati ono mukola ki? Abalenzi abo bagezi bako okutuguba mulimu ffe tugiyita mirimu nti wabakupa omulimu ogusoma mufuna bulungi ngakkiriza omuwala ng'atandika kushaba steeking batandise n'okushaba steekinga bagenze kawulongojjo byonna babikoze. Omulenzi amanyi ono mukola ki? Era akyasevinga. Era akyakola ki? Akyali consistent. Yamuteekamu obudde bwe ne ssente. Wande ng'omulenzi akoyira omuwala ng'amugamba I'm stuck somewhere ndiwe n'okuyuwala ATM yange eganyo sente zenjagala tezivaako and it's getting late nja bintu byange bikole kiba bite we bisulawo omusolo gujja kweyongera mungi. Do you have something like 30-40 ozimpe? Obudde bwali bwakawungeza omuwala olujukira abanyuka business zitera kugalawo saawa 2-3. Omwana amugamba have that money but I can't sindika mulundi gumu maybe nganzikuwadde mu cash. Boyfriend girlfriend you come and find me here in Nakawa. Chaina Nakawa by then nafuna kaboda nekamusange wa omwana akwata miliyoni aga navuga kaboda namusa ku boda naita miliyoni ameka naga omulenzi. Okay, let's meet in the morning kamalize binene bampe mali yange bali mu myezi nongeji 5 pomala kwata miliyoni nanga gawa mulenzi. Damo kwesimanga mugamba the number you are calling does not exist on the network, please try again. Amushaba stakinze owa savings yabujjeyo bwogo omwezi jukira dia savinga buli nako ono saving gwatekako emiliyoni enkera agijjako sizize za bosi we kitegera mbwentekayo ekiro ku machana enzijjako oli wa mobile money kugambe do ninterake emiliyoni nkulaga nti nina then enchana enzijjako nze wojinterake ekiro ekyo nga nzijjako ku mobile money nandala wabula ngolo kuba nti onterako bunaku lowooza nkola ki nseve ebintu byabiridde ku bwerere amubye emiliyoni 4 tamutwala ngako wadde gyabeera amutwala mu buno simanyi Airbnb kikulaga ki gyokoma okwefuula omuzibu gw'omukazi kindaganza omusajja nti ntali toliibwa oli muzibu oli wakabi okola ku radio ne TV oli style kankunoonye twagala basajja bambala bwe bati nga nyambala style gyokola ki anti mu abakazi sono bya onogamba nso guy just anyambalira bulungi abakazi bayina ebi naleka omusajja ayina business tegeka nagenda kuwa boda muzakale just guy avuga boda naye ayina dobozi ebyekisiru guza abakazi ekibenza kiki osanga omukazi naleka kati omusajja nga nanyini yeye namukitingako ninga gweyagadde avuga matooke ninga mweche kimwagaza guy ayina akanyama ayina dobozi limu kana kadododo that guy sounding bulungi abakazi kati gojoko there is no woman teri mukazi nze kanyanga kubiri estonde kisinga yokuba ekigezi ku nsi
musajja weewaawo ekitode kisembayo okuba ekimalirivu ku nsi mukazi omukazi nga yamaliridde asobola okukola buli kimu era nze wenebaka n'omukazi ng'anyiiza enso nebasaako limu bwinti kozi omanyi ssaawa yonna nze omukazi gwendeese nga one night stand bw'ayingira mu nju nenzigalayo ebisumuluzo mbikweka nze banzibako wayimuka kubacanga tugenze tunywedde nkooye babanywesa n'ebitisi zesinywa mwenge banyweseza ebintu sibitegeera twabinze faani tuzze nagenda okuzuuka ku macanga muzikiti ng'oyazina ne bakuddamu okuva ku olwo wendeta omukazi nti one night stand ebisumuluzo oba wansi wa mitwetwe oba nfuna wembiteeka okitegedde nga mazima ddala oba wakufuluma olina kumenya luggi okategedde wallet n'ogikweka okategedde ayinza obutakweka wallet okulaga nti biringa ne nzigalawo nenkweka ebisumuluzo n'obikweka kati fuluma oba olina kumenya luggi oba kunzita bwensula n'omukazi era nga mbadde sikumanyi bulungi naye mba nkumanyi nga manyi nti Doreen wakasunguyira bwe manya nti nsuze munyiiziza tali happy nsula nebaka nti omukazi akufumita omukazi ye muntu asembayo okuba omumalirivu ku nsi era nze wemanya nti Doreen yanyiize nkola buli kyensobola aidha okwegobako oba emba nkyankulinamu interest okwetondera nekukomyawo omukazi asobola okuwa akatwa era ng'aseka nno okitegedde abasajja abangi badde trapped lwabakazi kati shawa tumumanyi shawa yewa abakyala nemusetting omukazi ate abasajja babira mu mukwano batabuka noyogera by'otalina kwogera noyogera ebyama byagundi nawe bakwata obutambi abamu tebagundi ya musajja nga yayagadde omukazi olusi yabagambye twakateeka nze you do keep memories kuliko n'omuwala ali ku TikTok okwo akozesa amannya bagayita kuliko omuwala ali ku TikTok akozesa amannya yeeyita simu yange eriwa esimu yange bamuyeeyita Ana omwalo yajja mu inbox yo ate abikola nnyo basereebu oba abantu abalinamu kukanya wajja mu inbox ngaakugamba nkwagala erererererere bw'omala okukkiriza byakugambye jjukira ebintu byalina ku Instagram ne ku TikTok ebyabawala abanyirira olaba nga muwala munyankola anyirira ali ku trip ng'agenda UK nawe kyosooka ofuna mu bwongo kyekyo njuga twagala nnyo ssente funye omukazi omutanyirira ayinamu nekkaki mazima wega twagala naffe abasajja tulina ebitutengula omutima osanga naawe otandise nga naawe otandise oli omuwala tosaba mumiitinga bamuyita Ana ali ku TikTok okwo akukubira video call olusi audio call naye mu video call talaga face ye era nze we nabuukira awo talaga face ye wabula wakuba abira bwereere bwakukubira nga ali buta abeera mu buliri nowalabako kitundu kino bwekiti nakukubira nga nali mukwesha bastekinga awe yekola ebintu ntuwe yenyola wati alina ebbina omala okulaba ebbina teririmu wadde ekituli kyempiso ina alisirimu watu bayesiga bi oiro ngakugamba bebi nkwatirako mu kifuba nga nawe okwata okitegeera naawe otandisobola okukola ki okuva mu mbeera nze banange nzikinsikako wansi nze njagala kukulabako bannange ng'okola ki ye ali mu screen recordinga kutegera gy'olaga screen recordinga nebonabonakyategeera kati amala obikola ebyo ebimala okuggwa ng'atandika kukubira kugamba jukira byabwe babikola omusa appointment mwemuti mukole ki ogusooka takugambirawo mbundagaako eno weneno ye yakubira video call kutabigamba bikola yene yekola byeyekoze ova mu mbeera otimubwa baby to meeting we shall meet I'm still at work I'm a secretary here but on Sunday we shall meet nera ngakubira video call okutandika okukwata muli used n'akantu kamwe ondagako kifuba nze njagala nyasa abalina ekifuba ngo olaga bitundu bya wansi face yo giraze screen recording enkeera nga batakatambi okitegedde naye ye mu face taliimu mu video okategedde kati nze kiki ekimponya esimu yange eyo gyolaba yayateka screen kamera neefa kamera bwefa sobola kuba video call
nali mpedde nze singa buno obudde nze guddewo January ayino singa butambula obutubo okufaako obufi okategedde siwoneraawo kati tubeera mu bibuwazi byaffe nali ne chicken twali tukola kantu nemugamba mwana nafunye ekyana ayintwe abasajja benyumizanga namwe mwenyumiza abakazi n'omulagako yatunyumya mulaga chat nangamba yakukubidde nakola bwati nagamba bwati ne bwati nga sinammalirayo nanyumiza sitoleko nze ekiki nga nawonyesha ufalu nali nziguddewo January singa tuli bwe tuzuuminga ekiki bannange okategedde kati nze omukazi kati aba akwagala mu ssente awo anti agenda ku blackmailinga bw'ogaana ng'abuta naye nze namuga kati mmala omutagana namugaa mukwano nze oba olina akange katene oba oyagala bibiri sigenda kubikuba sirina namugamba kate sigenda kuta naye nze yali wakuta maloboozi naye video no ate amaloboozi osobola n'okwegana ogamba yalenze bwetu naye nali mpedde gwe mu byokusaaga ate nze muntu ayewala ebintu bya video ebi naye segedde anti like engeri gyakubamu essimu n'engeri gyaya video eziriko agenda UK kati foba amaze dde okubala nti kati nfunye tulipu ye London tolinnyanga na kanyonyi musajja wattu kumbe yagenda okujja mu ssente olaba omalirivu obwo kati omukazi nga alina kyagala aba aggressive omukazi asobola okubeera n'omusajja okumala emyaka 3 nga tamwagala nga alina kyaggusa abondabye bangi nga tamwagala nga nokumenya naye nga ina anti bweboolira nemmala okwawukana namugamba nze kabalete kamazisa nakumazisa mbadde sikagaane weebuuza omusajja gwolinamu n'abaana 3 bwaba baleta kutuuka lwaki tomuviiranga abula nga yabala naye bannange zino intermarriages zizolaba buno obudde teziriwo lwa nsobi nedda era wano waliwo eggwanga mu Uganda nga lyokkuwaako layisi baabasindika ne babagamba mugende mubazaalemu kati otuka ekiseera nga tolina ngeri gy'omugobawo anti omulinamu omwana kategedde kati omukazi ku nsi kuno mundu eri ekitonde ekikazi nze tulamu tuli bagezi abasajja naye omukazi mugenda kitono bakazi bagezi ate amalirivu omukazi asobola okussa akatwa asobola okussa n'ekigambo nabulaza wange yafiira mu kigambo ngalimu yali bize n'afiira mu kigambo n'akutukirwa omwana yamuyita ne bagendako awantu nga yali yamwesungadde tulina ekyo kinogamba dulini lwalinze jamu ali empulira namira bukikumi iye naye bannange yakutukira mu loogi omuwala nga waali omulambo n'agulekamu n'afuluma n'agenda jjukira abasajja ebiseera ebisinga bagenda mu loogi bawandiisa amannya batekako amannya naye tebatera kuwayoga abakazi olubuuza muli bagwani kyafolosali nga basayininga bagana esiba bakyabasaba ne ID basaba ID ku gundi obumu obwebiri obwesatu obasaba ID naye ate wobeera ng'oli ng'ekifo ekyo badde ogendawo nnyo bakuleka oyitawo obuyisi kitegeeza obujulizi bubuze yakutukira mu loogi n'afa nga tebenaye batandikira nti yabadde noono kategedde mulimu ate era obeera musajja omukazi nakubira essimu nga mugenda ku meeting nakukusa ssimu ya mukwano gwe esimu yayita kuli airtime naye ndagirira welagirira owa booda aboola gyebali nga otambulira ku simu yawa booda ogwa booda ogenda munonyeza wa toyina kuba nagamba naye namusanze ku stage yansanze ku stage okategedde yansanze ku stage nakola ki tamumanyi so baganda bange twebereremu tutya ekitonde ekikazi weefuula omugezi naye ngumanyi ti abakazi bamalirivu ku nsi kuno yes tweyanziza mama oli ku campaign oli serious tuli mu kunoonya sijja kwogera bingi katubalinze kimuna ishawa ansubiza nti kasa nsigazaako hip situjja kola buli week koze kati twasalawo okusomesa bannayuganda ashawa serebu naye munaye nsonyiwa bambi okyampisizamu naye bambi nsonyiwa naye gwe ne ttiimu yo we mukola nedda mukuŋŋa kameramani abadde anoonya ekitangaala nangamba ne mugamba oyagala kugereseza ku nzubu muddugavu nangamba tulamwe omumpi atuule wano kana kukannomyemu yani erinnya lye ajja kunzita muleke bambi musaasire ali mu bizibu oyo gwolaba musaasire muleke so bangambye omumpi ntuule wano
wadde muwanvu naye n'ebizibu muleke ayinamu ebimutwalaganya abawala baki bamukola ekiki ate ali mu stock empya nanti baagala buno webuti muwanvu kaki bamukola naye my blood ndala kubusa abakazi abakazi munywomereza abasajja abampi negumanya ekyatwala obumpi shawatwale noino oyinza okunywa mao naye doyini nso okunywa sabaketi y'amazzi agomupipa kikole nga atagenderedde wafagende eri wekubira akalango naye bambi no please abampi no onansonyiwa naye nga no wajana nyagokola naye akala twagala bampi ale dakale mbagala shawa abampi mbagala abakazi kati njala mbabuye mukyawona stock empya naye waliwo stock y'abampi ejja abampi tulina sitooko yaffe kati mulimu abampi tulina ebikonwa ebyo ebikonwa bitebana tewali nnyo mulamwa naye abasajja bali mu saizi yange mutunoonyeeko tujja kunywa ekitobera ky'amazzi akibaru tunanywesaako omukazi amazzi agalimu enkonge saawa mwenda gwa kiro nangamba I need water nemugamba maduka magaye nangamba shawa mpa ogomo pipa agalimu enkonge ya green nenga muwa n'aganywa munoonyeeko I'm not a joking subject ate seekubira mirere naye abandozezaako mpoma wamabayi